Akulira ebyokwenda ku kitebe kya America mu Uganda, James Bloomer akubiriza bannayuganda abaagala okugenda mu ggwanga lya America okukola okukomya okukozesa ebipapula ebijingirire nga basaba visa. Abyogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala bw'abadde alambula ku mitendera egirina okuyitibwamu okufuna visa. When you apply for a visa, please do not submit false documents that will not allow you to get a visa. For example, if you show up with a fraudulent birth certificate, you will not get a visa. If you're trying to go to university in the United States and you show up with false or fake educational documents, that will preclude you from getting a visa. Akubiriza abantu okumanya n'okugoberera emitendera emituufu egiyitibwamu okufuna visa ate bakozese ebiwandiiko ebituufu. That when you're applying for a visa, first of all, you need to understand the process and the regulations that need to be followed. We try to make it as easy as possible. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.